agamba atya olwaleero. Hello. 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 Jebali nyabo. Nze mukunja wa BTFM wangambye kubireko. Kale. Kakati. Sina sister wafe yafundira omusasta. Aha. Omwami bamuyita Kamadi. Kamadi. Aha. Omwami bikyanga twala muganda wafe. Muganda wafe tadda, basimugota agakwata, ne bwetusiirwa, bebeera mbaga, eguba mukolo gwa kikaaki gwa nnaku gwa ssemu takomawo, tetumuwuliza, gyali mulamu si mulamu, tetulina tetutegeera. Ekituufu gyali mulamu, era wabanga gyali mulamu lwaki lemesa okutuukirira abooluganda lwe. So mbadde nsaba omumbuulizeeko ennyamba eyo gye nnakuwadde. Tubuulire ekigenda mu maaso era gyali oba tali, era buzibu ki oba nga weebuli busobola okugonjoola. Ati kakati kyembuuza kati ompadde ennamba ya sisita wo ate gwe batakkiriza kwata. Kamadi. Eno ya Kamadi? Ye ya Kamadi. Ate wa sisita waffe tumufuna ayina ennamba z'essimu ze twali tumanyi zaavaako. Okuva lwe yamutwala teri kumulaba? Teri kumulaba. Kati mwe mweraliikiridde nti ki? Mweraliikiridde munnanga n'abantu bafa ne babasuula eno ekitage wabanga yafuna kyakituwulire naye ate waba yafa yamuteekawo. Batubuulire gyali mulamu kiki twagala kutegeera. Ekitegeeza mwagala kumanya wa waali? Twagala kumanya wa waali. Kale. Beerako ku simu tovaako. Kale sebo. Hello? Jebali? Nihono. Jebali sebo? Bali sebo nawe jebali. Nze police constable. Namba kisebo. Wanji? Hello? Sebo kulira. Atola network ng'efudde. Ye mbadde ndikeno mu kyalo je mbadde nagenzeeko ko nga nabye nagenze okunonayo sebo. Nze ndi police constable. Kakati kiki ekyabadde omuganda wange musango ki? Anti nedda obuzibu obuliwo RC etuletedde fayiro wano. Fayiro yaki ati? Fayiro eno ng'eriko olina omuntu gw'oggalidde ewuwo, tomukkiriza kutambula, tomukkiriza kwetaaya, tomukkiriza kulaba beewaabwe, tomukkiriza kukola ki, omukazi omufuukidde akayinja mu ngatto. Kaakati olina okujja wano. Sebo asazeewo okuntwala ku poliisi mu constable omukazi namuwasiza bo. Ani atakututte ku poliisi gw'otegedde? Ani mpulira munina constable simanyi nina fayiro erina okukolebwako omukazi mubonyaabonya RC ye yamuwasa obanze. Balowooza kibaliko sikimanyi. Nedda kiki ky'omanyi? Omukazi tomukkiriza kwetaaya oba wamutta tubuli abeewaabwe tebamulaba. Nze waliwo ensonga zange eziringana okutwala okugamba omukazi wange agenda adde ewaabwe. Nina ensonga zange nga nze omusajja. Ensonga kigw'omuzaala. Bibaatulira nja bibaatulira. Eri omwana waabwe tomukkiriza genda gwe wamuzaala. Bw'abanga waabwe balina mukozesa byo bye baagala. Balina mukozesa bye baagala. Ate kiki? Muwazanga wange. Okitegeera? Kakati bwe mba muganyo ogenda era mba muganyo ogenda. Tojja kumugaana tugenda kukakanga poliisi. Tujja kukakanga poliisi agendeko ewaabwe. Nze namala ddo kizula. Kakati era mwagala muddeyo addeyo era ewa kitaawe atandikirewo yakoma. Okoma okola ki? Ebintu bingi nnyo biri kitaawe musajja mukyamu nnyo. Nze kankubule muganda wange. Ngenda okufuna omuntu wange ng'omusajja amaze omuteekamu ebintu byabwe ebyawongo. Amutaddemu amaze okumuwonga obugagga bwe kwe butambulira. Obwani? Obwa kitaawe. Kakati nze azzeemu atandise okuntabaala. Kati kitaawe akutabaala atya ku mwana ate owuwe? Kakati nze kankubule muganda wange. Ekyo sijja kusobola kikola n'omulundi n'ogumu. Sebo kiki kyotajja kusobola kukola omulundi n'ogumu? Nkugambye olina okubeera ng'omwana addako ewaabwe. Sebo kakati ayitiddemu mu abapoliisi ne ero simu nkange kange. Ani? Kitaawe w'omwana. Kubanga byonna bye yakola olwamala obizuula
ng'amaze omwana omuwongamu ebyobugagga bwe bitandikira ku ye yakola ebintu bye ebyabasawo abagaana n'abiteeka mu mwana ng'obugagga bwe bumuyitiraku yeegatta n'omwana nga bw'afuna ebyobugagga bwe bigenda mu maaso. Kaakati ssebo namala okigwamu kati ono ali mu mikono gyange oba biggwawo bisebengerere sijja ttiisibwa na poliisi. Oli omusajja yazaala omwana bw'aba muzaala alina muwonga mu byambintu amufunireko ssente. Muganda wange ate naawe tubeere bantu bakulu kula. Kakati essaawa zino nze mmaze okubagwamu sigenda kumukkiriza baba baagala ssente nzikwata nenzibaweereza akasawo k'omuceere nkagula nenkabaweereza. Kakati aba ayagala ki? Nze emikisa gyange zimaze okutangana nange ndaba gyendaga mukazi wange muzizza mu layini tutambula bulungi. Kakati amuyite era sitawooyo taagaana kumulaba nze. Bw'aba yamuwongamu ebyobugagga yabiwongerera mu ggwe oli musajja muleke atereze ebintu bye. Sebo atereza biki ebintu bye ku mwana we nga yegatta naye jakuma okwegatta naye nga obugagga bwe bweyongera. Ekyo sijja kikola nange. Sebo ojja kukikola oba oyagala oba toyagala ffe fayiro tugirina tugenda kugulako musango. Kaakati mwe mubeere ne fayiro yammwe nange ekyo sigenda kikola. Nange essaawa zino emikisa gyange njiraba giri wakati gitambula bulungi. Sebo nze mulekaddeyo eri abeereyo ebyange bitambula bulungi. Nze njaga kubaweereza ssente nga bwe mbadde mbaweereza nange oba ezize ziggwawo ziggwewo. Ono mwana we yetalina mukola ekyo kijja kikola ekyo. Oba munzite nange. Mukulu taata bw'aba alina kyakusabye nsaba okiwulirize. Sina kyenja kuwuliriza. Kaakati essaawa zino ndayira emikisa gyange nange ndaba emikisa yange gitambula ebintu byange bitandise okukwatayo bulungi ntambula bulungi ntandise okweyagala buli kimu kitambula bulungi. Nze muleke kitaawo amuddire sijja kikola era bannaye bw'aba yetantala okujjene wange gyali nja kumutemerawo sibiddamu ebyo basi. Sebo ebyo byonna byoyogera byappa. Oli omusajja yazaala omwana bw'abanga yamuzaala nange wentuuse ebyange bitambula bulungi sikizinza namukkiriza sijja mukkiriza kewoomerwamu kamala ajja kujja wano nja mutema butemi bayi. Amukono waddiramu sezaala tulagawa ngudde kamotoka kali mu kwesukunda simanyi basengabuzo bazenkyamu zifunye mu ssoko oba mulimu ejjaddu. Mwe mukola ki mu motoka abo omusajja uli afubutuse kwekomawo. Kati gwe nnyabo engeri okajja ogenda okumpona ng'oluvudde ku ntobo ono nvubuka musinkanye muti. Mbadde ndiko ono omuvubuka nankubira essimu. Nakugamba ki? Nangamba apaakinze wali nga ku geti ewaffe. Kogwe nenzija. Kati bwoze n'okola ki? Naavuga emmotoka n'asimbula. Naavuga emmotoka nga tomanyi gyakutwala. Ne mugamba kati ontwalawo. Koye tugendako ku kafo akali safe kunyumyamu bunyumya naawe. Ekitegeeza mbadde mwebase naye direct. Mbadde seebase naye direct. Layira aga Katonda mu ggulu. Takikoze kati mbadde mukola ki? Just kankiyite nga bw'okola romancing. Kati njagala ombuulire ono omuvubuka yakusangawo okujja okwegomba nga tugenda kuziika eyo nanneesibako. Mubadde mulabagana oba nedda? Tulabagana. Ne mukola ki? Just ne tunyumya bwetune nga seebakangako naye. Kakati njagala ombuulire amazima omusajja wenzijidde afubutuse emisinde abadde akola ki? Abadde annebaseeko bw'ati. Atya? Bw'ati. Gwe ng'okola ki? Nga nzigyemu empale. Kati kirabika oyagala kunzanyisa bizanyisa onfudde kaana akatu kadengera kutwala ku polisi direct. Yambala engoye tugende kasaawa zino njambala engoye tugende. Nange nkitya. Kati kikyotya? Oba mugenda tuteeka ku radio. Nga lwaki sikutwalayo obudde buno obugenze okanye n'okuva gy'oli. Kati fuluma emmotoka tugende kutwale ku polisi. Tajja gwe nsaasira. Ngambye fuluma tugende. Taate tugende ffenna wali. Otandise ogenda ku nsonga. Nze nkulabemu. Mundeke. Aya basi.